Embasa ya Uganda ewambidwa ge mawulire agagenda maaso kansubire nti Bannayuganda yonna gye muli kino mwakitegedde dda nti embasa ya Uganda mu ggwanga erya Sudaani ewambidwa abakwata mmundu bano we basazeeko ebitebe ebyensi ezisinga munnange n'ekitebe kya Uganda mwe kigendedde abakwata mmundu we bakubye amasasi abaliwo bonna bonna ne babasena ekizimbe ne bakiwamba empapula zonna ezikwatagana ku gavumenti yaffe eye Uganda ne babeera nga bezezibika era kati wano kigambibwa nti nno bo be bali mu mitambo ja embase eyo era be bagifuga be bannyiniyo ku ssaawa eno gwe natana bafuna ago mawulire ensubira osobola okweyambisa omukutu gwa internet okuli Google nobeera nga weebuuza ku ki ekigenda mu maaso wabula nga ate woba oli muna Uganda wano tukusaba osabire Bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga erya Sudaani wabula nze nayinayo anti wange bambi nga yagenda kusoma simanyi bigenda mu maaso oba yamala oba bimukwatiddeyo eyo nno nga we wali ne muganda wange oyo nno yakomawo omwaka oguwedde nga bamunudde n'omukono nga bagumenye Sudaani bwetyo munnange ensi ya bulabe ddala so bw'ofunayo ku kadde beera nga osabira abali Bannayuganda banno abali mu ggwanga erya Sudaani nze simanyi kigenda mu maaso mu nsi lwaki abantu baagala nnyo okwetta chichi obuyinza bwafuka obuyinza yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange ntekayo amawulire amalungi updates ku bice bigenda mu maaso jangu tweyungeko ngo subscribinze kwata ku notification bell wabula commenting ku videos etuteka tumanye nti munnange videos no oziraba era ozifuna twegatteko obeere wamu naffe wabula ngate mu video eno ey'olunaku olwaleero tuzana amawulire g'omuntu agamba eyavuddeyo nakola akatambi nga ye wako obujulizi nga agamba yali emabega w'okutta Yisima yatta Yisima era nga akyabanja ssente akoze akatambi kano nga yeesabise feesi yonna ayambadde masiki n'agamba omuntu eyamutuma okutta Yisima Olexus omugenzi essaawa zino jjajja Ichuli bw'anaaba tavuddeyo kubanga amusasula ssente zonna ze yakolera agenda kubanga yejjako ekyo kintu kyatadde ku mutwe abeere nga yeeraga eri ensi n'oyo omuntu eyamutuma abeere nga amuswaza akatambi ako tugenda kalaba tukanyonyoke ate era tubeere nga tukawaako endogooza kasooka tugendako mu katambi nga tetunaba kwogera bingi nnyo biwabira eno neeri wabula nga ate immwe mwenna abasubscribinga mwakola ekintu kyamaanyi nnyo imbaagala nnyo imbagalira nnyo ddala yonna gye mukolera gye muwangalira imbatumirako abali mu Saudi Arabia abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman bananga abali e Nigeria abali e Kenya abali e Tanzania abali e Uganda namwe imbaagala nnyo mwebale kubanga mutwekuumirako simanyi ngeri gye nnyinza balagamu mukwano sola bamenya omukuomu naye nga mukimanye nti omutima gwange munnange gusuleeyo wammwe gusuleeyo gye muli katugendeko mu katambi muno bubaka bugende erigwe omukuru eyantuma ogenda okuba Ichuli amasasi sebo kuyisa emirundi meka njagala sente zange I need my money or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagala sente zange tukwesanga muri bali azamaanyi nitugenda tukora ebikora ebyokuyiwa omusaayi maziwe katona nyigrafi abase simwe mwe mututuma ne mudambiteyo yamwe kulinda kakati tsebo njagala akatambi ako katambulidde nnyo ku mikutu gya internet era nga nsuubira Abannayuganda mwenna akatambi ako mwakalabye munnange katambudde nnyo ku mikutu gya internet era akalese Abannayuganda nga beebuuza ddala Uganda bw'eba eyina amateeka omuntu eyakoze akatambi kano lwaki takwatibwa kubanga kyangu nnyo okutresinga akatambi ako naddala ku mulembe guno gwe tulimu nti gwe kasita okwata essimu yo ne weetunuzaamu essimu n'otandika okubaako ebigambo by'oyogera kiba kyangu nnyo abantu okukufuna bwe baba nga beetaaze ng'oggyeko bineeno nti weebise feesi na biki ebirala essimu esobola okukuloopa etya nga serial number esobola okulabika mulimu amasimu agamu ng'obutambi ffe we tubulaba essimu zaffe zitulaga akatambi ako gye kalikodingiddwa gye kabadde
kasobola somo esobola okuteekawo nti akatambi kaneeno kalikodingiddwa mu ggwanga Uganda mu kifo bwekitibwa ekiti ebwayise walinaanyi wano na wano ng'essimu eyange gyenkwata ne bwe mba neekubisiza ekifaananyi nga nakyekubisa mu kyalo ngenda okuddamu okukiraba ng'ekifaananyi ekyo kiriko endagiriro wa gye nakyekubisiza na biki ebiri around so nze nsuubira omuvubuka oyo basobola okuba nga bamukwata oba omusajja oyo ne bamubuuza ebigambo ebyo byayogera abiinako omutwe n'amagulu oba ali mu katemba. Omanye ennaku zino eno katemba ono agenda kutuleetera ebizibu naddala ffe ng'abavubuka okwogera ennyo n'okukola obuvidiyo obutakwatagana bigenda kutuleetera obuzibu. Ndowooza mwena mubirabye ebintu ng'ebyo. We twogera ku buno obutambi bwe buti sigenda kwerabira balagako ku butambi ku biki ebigenda maaso mu bulamu bwa Donasia. Abatikitoka bangi bavuddeyo ne bagenda nga babeera bamukyalirako mu kkomera. Tugenda batwalako mu katambi akamu Donasia ali mu kkomera. Ekirungi nti bakkiriza abantu okujja okumulaba sitalinga bano abasiba abalala nti omuntu wakukyalira leero ekeera tadda batikitoka kitulaga nti bagendayo mu budde obw'enjawulo mu nnaku ez'enjawulo ne bamukyalira n'ebyokulya ne bamutwalira abatutte KFC abatutte ebintu ebyenjawulo nga bagenza omulaba bikokoko ali ebigaati bijuusi byonna abeera alya. Katugendako mu butambi obwo tubulabe Donasia nga ali mu kkomera ki ekiri mu bulamu bwe ne message ki erimu obwo obutambi ate era nabwo tukomewo. Kyogezaako okulaba awo nga tuwayamuuko omwayinza ogamba mukunja waliwo eyaŋŋambye mukunja lwaki oyimirira ne Donasia abantu abavuma abantu muleke bamusibe muleke abeere mu kkomera muleke avundireyo toyagalizanga mwana wa munno kkomera kana akadde obeera teweetaaga kubeera nga buli kadde onyiize waliwo bwoba wayita mikwano gyonfanfe nga teri alinnyeeyo. Of course waliwo abantu bembadde ndaba ne Donasia buli lunaku nga babeera naye ne badde eno ne badde eri ne bakyakala naye ku bonna mpaawo alinnye yadde mu kkomera yadde ku poliisi. Ekyo naawe olina kiyigamu olina kijjamu ekyokuyiga nti naawe enkya basobola okunywa be mubadde mulya nabo nga bwe mweyagala neetabayo alinnyayo. Akadde konna akakeetalo koolaba tuli ndowooza bagenda mujjawo wano tufuluma kugenda mu kooti. Akadde konna wano tufulumawo alowooza ekiddako kubanga mu kooti wano we tuli we bigaana automatically yeeyongerayo mpaka luzira oba kitalya. Yoyo gwogezaako okulaba Donasia okusobola okumutunuulira n'omulaba asobola okusabira ku Donasia tumusabireko busabizi kubanga bwe tuzzaayooko akatambi ku Sefuko ne MC10 era nabo ebintu byajja bwe bitenga ebyokusaaga naye munaye ne babasibira nno ddala ne babeerayo akabanga naakawera era obulamu bwa 10 bwayonooneka nnyo. Yoyo Donasia nga w'omulaba. Nsaba ba TikToka bonna ba Facebookers ba YouTubers n'abakozesa emitimbagano abatandise olutalo okuvuma full figure gukazi gwani akusinga okuvuma biki lwaki osiba abaana b'abantu biki ebintu ebyo tubireke kuba tebigenda yamba Donasia kuva mu kkomera. Buli alina platform gy'osobola okukozesa okuyisaawo eddoboozi gamba bugambi full figure. Bw'olaba obutambi obwo n'oleka nga tosubscribinze munnange ogenda kubanga gwaliko ekikyamu lwa nsonga obutambi buno bwenkuteerawo munnange bulina message nnungi nnyo message eyeetaagibwa okubanga ogiraba obanga ogifuna naddala gwe eri omuvubuka. Messages zino zibeera nnungi kyova olaba tubasaba nnyo ne tubagamba tubeegayiridde do your best okulaba nti video zino ziraba zisobola okutaasa oba okubaako Oluganda ataasibwa mu zino video zino tuyigamu ebintu bingi nnyo. Mbagamba nti mu bulamu bw'abannaffe mu nsobi z'abannaffe naffe mwe tuyigira ne mu nsobi zo nze nsobola okuyigiramu nawe osobola okuyigira mu nsobi zange. Kati ekiri ku Donasia kikuyigiriza kigwe ng'omuvubuka igwe ng'ayogera ennyo nga nze yes nga nze kuba nange ndi mwogeze nze kino kye nneeyamukola eno nayo talent omuntu okera ku makya n'abaako byayogera eyo talent ya muntu aweva makifa Abafirika tuba tugamba omwana ayogera nnyo naye ekisinziiro oyogedde biki. Okwogera ennyo si kibi mu
mu nsi ezaakula omwana bw'ayogera ennyo bafuna gye bamutwala ne bamubangula mu kwogera kwe n'abeera ng'afuna mu kyovula abaana b'abazungu baba motivational speaker nga baana bato babamanya nti tebatya kamera basobola okwogera obwongo bwabwe bukulu ne babatendeka biki bye basobola okwogera babyogedde ddi ne bwe babyogera biki bye balina okwogera mu budde ki ebitaanyiize bantu ne binaanyiiza abantu ne babibasomesa byebyo nno wabula ng'ate tetugenda kwerabirayo katambi akatambudde nnyo ku mikutu gya intaneti akamwana omuwala ng'akaaba ayita yesu amugamba ne mukama njogera naawe buli lunaku lwaki bwe njogera naawe tobaako ekintu kyonkolera mu bulamu akatambi kano kankutteko nze nga adita ne kandeta n'okuyungirwa ku ziga bwe nnyungudde eziga nsuubira naawe nga ggwe omuntu naawe toyinza kavaako nga tokaabye katugendeko mu katambi kenjogerako ate era tukomewo komawo lwaki ddala katonda takomawo ne tugenda mu ggulu. I am so heartbroken. Mpise mu bingi mu bulamu bwange. I have passed through a lot. Naye mpulira nkoye. Maana mwe nkoye. Obeera wakamaliriza kino ekizibu n'ofuna ekirala. Obeera wakamaliriza kino n'ofuna ekirala. Ne weebuuza Katonda. Why me? Nazagwaki all the time. Ddala lwaki Katonda abatutonda ng'akimanyi nti tuli baana be n'aganya sitaani okutubonyaabonya lwaki ng'ate Katonda agamba ayina amaanyi agatukolera byonna mu buyinza bwe. I am so heartbroken. Negwe mulaba ngize mu bizibu bingi. Ngize mu bizibu bingi. Waliwo natuuka ne ngamba ebizibu byempiseemu sigenda kuddamu kufuna bizibu birala. Ekyo kiwedde Mukama ammaliriza. Mpedde kati kanfune ku ssanyu essanyu liganye. Ani gwe nasobya nzija nkwetondere. If you see me nga nakusobya, tell me so that I can say sorry. I have tried to talk to God. Ngezezaako okwogera ne Katonda mwegayirire every night, every time. I have dedicated myself. Ne house nyingi ze nnina nensalawo nsiibe for some days that I could fast ebiseera ebisinga. Naye Katonda aganye okwanukula essaala zange. Abeera ng'azaanukudde n'amala ate n'andekawo. Why me? Why me to lose everything? Nobody loves me. Nobody loves me apart from my mother. Nobody loves me apart from my mother. Katonda waba yantonda n'ateekako ekikolimo. Lwaki aba yantonda n'ateeka ku nsi nga tasobola kumpuliriza? I have tried to talk to people but they are not giving me a solution. I have tried to pray. I have done everything but it has failed. I need someone to talk to but I don't feel they are enough. One way to say I need someone out there to come and buy my wabeho omuntu ajja nguleka ensigo yange emu. Yes, that is what I want now. Someone come ogule ensigo yange emu ogitwale. I need to get money. I need immediate money. Tumanyiddwa mu nsi eno lwa bwavu. Naye sinze ayagala obwavu. Even when I work hard, even when I look for jobs, even when I do things, everything ends up failing. Someone seeing me out there. The only solution I need wabe wagula ensigo yange sobola okufuna ensimbi nekere mama wange anjagala nnyo ku nsi nekere n'abaana bange ife manya nti mpumbudde. Omuwala oyo kyayitamu ensuubira abantu abasinga ffenna twakiyitamu dda tumanyi okwebuuzaako ku Mukama Katonda oba gyali eyo atulaba ne twebuuza oba ffe ayina entegeka ezaffe ze yatutegekera nga ffe abantu era ne tumanyi n'okwebuuza lwaki Mukama Katonda mu bantu bateeka ku lisiti y'okuwa ebirungi ffe tetubeerako. Omuntu n'olaba ng'obonaabona n'obonaabona buli lunaku Katonda n'omusaba buli lunaku n'omusaba abeereko akatono ak'amaanyi ak'omuwendo
kubimu bye weetaaga abikolere. Munnange Katonda n'atakwanukulirawo omukyalo ono kyaliko, wabula nange nali nkituuseeko. Nze nali ntuuseeko n'ekiseera ne mubuuza ne Katonda gy'oli. Abantu bookera ku makya n'owa obugagga ne bagaggawala nga tebamaze nakukusaba, fe abakusaba lwaki totuwa? Ne mwebuuzaako ebibuuzo ebingi, ne mubuuza nze ku kalenda yaabo bw'olina okuwa siriiko, lwaki tewanteekako ate nga gwe wantonda? Lwaki nange tonzija mu mbeera eno ey'okubonaabona nompa ku ssanyu? Ne mugamba nze nina omutima omugabi ate njagaliza, lwaki tompa neesobola okuyamba abantu bange abo bewawa nga tebakusabye ate bo si bayambi, sente bazeemalirako bokka ne baleka abantu babwe nga bafa enjala. Nze mpa ndabirira abantu bange n'abo abantu abalala. So ndowooza ffenna bino twali tubyebuuzizaako. Woba wali okyebuuzizaako nkusaba mu comment section oŋŋambe naawe wali okyebuuzizaako. Wabula nga ate oba olese ng'osubscribinze kirungi, kwata ku notification bell, commenting ate ne videos liking. Mbagala nnyo. See you in my next video.